إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أورغانا بيبتيبوا أنوانيا بيبتيبوا أبكر زبالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبازا وجتيبوا الله تبارك وتعالى azamna tutusinkanya obudde nga buno ku musonga nga bweziti biidhnillahi jalla wa ala okuvira ddala wetwasemba kubeera nga tusinkana. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era tumusaba Allah tabaraka wa taala ateeke baraka mu bulamu bwaffe, era ateeke baraka mu nsinkano nga zino biidhnillahi jalla wa ala. Olwaleero nga luno macanga gano ag'ekitiibwa tubaako ne byetweyigiriza ku bulungi bw'emirimu obutuufu, obulungi bw'emirimu obutuufu. Amakulu nti obulungi obwo buba bwakakata n'obujulizi obutuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, era okuvira ddala mu Qur'an y'ekitiibwa biidhnillahi jalla wa ala. So ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atuwenga ebbanga lyonna okubeera nga atutebesa ebituufu, era nga tugoberera ebituufu ebiriko obujulizi mu ddiini yaffe. Tubadde tutunuulira lecture zaffe bbiri ezivuddeko emabega. Tubadde tutunuulira obulungi bw'okulabirira omwana omuwala. Obulungi bw'okulabirira omwana omuwala tubadde tubutunuulira mu misomo gyaffe ebiri egivuddeko emabega biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twabulaba mu musomo gwaffe guno oguyitibwa sahihu fadailil a'mali, obulungi bw'emirimu obutuufu. Twalaba obulungi bw'okulabirira omwana omuwala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati nno kiba kyabuvunaanyizibwa era kiba kikulu nnyo okulaba ne ku bulungi bw'okulabirira famire yaffe oba famire zaffe biidhnillahi jalla wa ala. Abantu okulabirira n'olabirira famire yo. Fadlu al-infaqi ala al-ahli, fadlu al-infaqi ala al-ahli, obulungi bw'okulabirira famire yo. Tegera ekigambo ekyo, obulungi bw'okulabirira famire yo biidhnillahi jalla wa ala, tugenda kubeera nga tubulaba. Ekigambo al-ahlu, al-ahlu famire. Man humu al-ahlu al-mustahiquna lin-nafaqa. Bwetugamba al-ahlu famire yo ki oba bantu ki aba famire yo abali kwegamba abateekeddwa okubeera nga obalabirira, nga yajibu alayka infaquhum oba al-infaqu alayhim, nga kikkakatako okubeera nga obalabirira era nga obayisa bulungi era nga obalongoseza gye bali. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga eyo bawulama ba fiqhi bagireeta mu miryango gya nafaqat, mu miryango gy'okulabirira mu bitabo byabwe ebya fiqhi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era nga emiryango egyo gye baleeta giba giddirira emiryango gya nika, kubanga omuntu bw'awasa ekiba kizigiredde kutandika kufuna famire, kufuna kugaziwa mu famire nakiwa hakadha. Kati baleeta nnyo omulyango guno oluvannyuma lw'okubeera nga baleesa emiryango gya nika. Wa barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Kakati falladhina talzamuhum annafaqatu ala al-insani, abantu abo abateekeddwa okubeera nga omuntu bamukakatako okulabirira, asookera ddala azawjatu omukyala, wal abna n'abaana, warraqiqu n'omuntu omuddu gw'abalina ewaka oba omukozi gw'abalina ewaka, enwujira wabanga nga waali. Wakadhalika albahai, mwana wattu n'ebisolo byennyini byoba olina ewaka bikikakatako okubirabirira. Thumma al-abawaini, oluvannyuma abakadde babiri taata ne maama, wa in alaw, wadde nga bagenda waggulu kati nga jjajja ne jjajja ne jjajja, wa hakadha walwalad, na mwana wattu n'omwana
ayakakata kukulabira wa insaful wadenga abagenzi wansi amakuru nti bazzukuru bo thumma al aqaribu alladhina yarithuna vanyuma ne abantu ba family yo abakusikira wa hadha kulluhu ala sabili at-tartib awo nga batugenda turattabo batugenda nga tware njinja abantu abo engeri gye bafaanaganamu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati wasiwa wa fima siwa al-abna waz-zawja kati abatandise okutematema family yo ndozo kitegedde kibayita family okitegedde kibayita family ye mukyala n'abaana n'omuntu omukozi oba omuddu gw'olina ewaka singa obeera omulina n'ebisolo n'abakadde babiri n'okugenda waggulu bajjajja bakadde baabwe bakadde babakadde bo bajjajja abo nabo family yo walwalad ne omwana wadde ng'era basse wansi bazzukulu bo nga abaana b'abaana bo eyo na family yo vanyuma ab'eŋŋanda zo zonna ekigambo al aqaribu oba al arham abantu b'eŋŋanda be bantu bonna abali ku saidi ya taatawo ne saidi ya maamawo be bayita al arham abantu b'eŋŋanda zo kitegedde kigambo ekyo era tolowooza nga nti abantu b'eŋŋanda zo baganda bo bokka nakira ki wahakatha abantu b'eŋŋanda zo be bantu abali ku saidi ya taatawo bonna n'abantu abali ku saidi ya maamawo bonna bwe bayita abantu bo kitegedde kigambo ekyo oba abantu b'eŋŋanda zo kakati وفيما سوى الأبناء والزوجة يشترط القدرة على النفقة وفقر المنفق عليه mukulabirira nga tujjeko abaana n'omukyala abo bo kikkakatako okubalabirira abo bo kiri wajibun kikkakatako okubalabirira kati abatali abo mu bantu ba family yo kiba kitegeeza nti bateekawo akakwakulizo okukubira nti osobola okumulabirira ate era ogolabirira nga mwavu talina gasabeera ng'alina mwana wattu oba tekakatibwako okumulabirira oba kiba tekikuliko okubeera nga kumulabirira ekigambo ekyo kati nekibeera nti atali mwana wo oba atali mukyala wo akakwakulizo weekali kyomala okumulabirira omala kubeera na busobozi bumulabirira aye ne gwoyo gw'olabirira nga si mwana wo nga si mukyala wo amala kubeera nga mutuufu teyeesobola nga fakir nga mwavu oba miskini wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira bagenda batimatima ensonga zino biidhnillahi jalla wa ala kati family yaffe boto befaanagana nti abantu bakakatibwako abakakatako kubeera nga balabirira be baana bo ne mukyala wo mwana wattu kale n'abantu bofuga wakakati ng'omukozi naki naye abeera kakati okubeera nga omulabirira wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ngalaga n'obukulu bw'ensonga eyo yagamba alayhi salatu wassalam hadithi gyasanga mu sahihi muslim ku namba ya 995 hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agamba Abu Huraira nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati dinarun anfaqtahu fi sabilillah agamba ati dinari oba dirhamu oba siringi oba dola omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nga timatima engeri gye tusaddakamu agamba ati dinaru gyowaddeyo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ne dinaru ne siringi oba dola oba dirhamu gyowaddeyo fi raqabatin mukuta omuddu osobola ngo omuddu bamusiba nakyo hakadha nogera n'omununulayo n'omusasula n'omugjayo nga Abubakar bwe yanunula Bilali noza mujjukira Bilali wali abonyezebwa Abubakar nagenda n'amujja mu buddu n'amugulayo yamugulayo sente kati neyo dinari ng'ogiwaddeyo kuta muddu wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin ne dinari oba ne sente gy'osaddaaseeyo ng'ogisaddaakidde miskini ye muntu alina naye nga byalina tebimumala gwe bayita miskini ye muntu alina naye nga byalina tebimumala amakulu nti bw'ali ekyemisana ekyeggulo tajja kifuna tegereka buluganda bw'ali ekyeggulo ekyayi ku makya tajja mufuna kugamba nga ye muntu alina naye nga byalina tebimumala gwe bayita miskini kati wa dinarun ne dinari oba dirhamu oba siringi oba dola tasaddaqta bihi ala miskinin gy'osaddase ng'ogiwadde miskini wa dinarun anfaqtahu ala ahlika ne dinaru gy'owadde abantu bo
family yo gyosaddakidde family amuna okubanga abantu bakakatako kubeera ngo balabirira nekyo kati bwawaya biniyatin salihatin mwana watati Allah kuwamu empeera y'okusaddaka kyokka ate bakakatako kubeera ngo kola kingo balabirira kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yagenda tumatuma emiteeko gino ti dinaari gyewaddeyo mu kubulya Allah tabaraka wa taala ne dinaari gyewaddeyo mu kutoa omuddu ne dinaaru gy'osaddaase ng'okisaddaakidde misikini ne dinaaru gy'osaddaase ng'olabiridde bantu ng'okisaddaakidde bantu ng'olabiridde bantu bo mukyalawo n'abalala omubaka agamba nti a'adhamuha esinga saddaaka ezo zonna omubaka zayogeddeko agamba nti esinga empeera alladhi anfaqtahu ala ahlika eyo gy'osaddaakidde abantu bo ndoza kitegereka kigambo ekyo gyosaddakidde mukyalawo gyosaddakidde omwanawo gyosaddakidde maamawo gyosaddakidde abantu bo yesinga empeera okusinga saddaka ziri zonna okusinga saddaka gyosaddase mu kulya Allah subhanahu wa ta'ala okusinga saddaka gyosaddase mu kutoa omuddu okusinga saddaka gyosaddakidde miskini oba omunaku kati eno gyowadde abantu bo gyosaddakidde abantu bo yesingamu empeera wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ndizo kigambo ekyo kitegereka bulungi nnyo kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola biidhinillah nga atulaga obukulu bw'okulabirira abantu baffe n'obulungi obulimu biidhinillahi jalla wa ala nti omuntu bw'olabirira abantu bo ofunamu empeerera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala awamu n'okuba ng'abantu abo Allah be yakwasa okulabirira kikkakatako okubalabirira kikkakatako naye ate Allah azza wa jalla era akuwaamu empeera z'okulabirira abantu abo buli kamere konna ke balya buli lugoye lwonna lwe bambala buli kimu kyonna kyonna Allah kubamu empeera tabaraka wa ta'ala tegereka kigambo ekyo kati abaffe kulabirira ki okwetteeka okulagirwa omuntu okulabirira abantu be mahiya nafaqatu alazima abaffe okulabirira okuli okwetteeka omuntu kwateekeddwa okubeera nga alabirira abantu be kwekuliwa bakunnyonnyola bamanyi ne bagamba nti annafaqatu alazima okulabirira okuli wajibu okulabirira okwetteeka omuntu kwalina okulabirira abantu be hiya alqutu walkiswatu walmaskan agamba nti yemmere omukyala jai oba abantu bwe balina okubeera nga balya nga obawa kyateeka gy'oli okubawa emmere n'okubawa ebyokwambala n'okubawa aw'okusula ebintu byatteeka mpozi ogattako n'obujjanjabi ekigambo ekyo ogattako n'obujjanjabi obujjanjabi nabwo kati kyafuuka tteeka era kyafuuka part of our life nti omuntu aba alina okujjanjabibwa kati nekifuuka nti tteeka okujjanjaba abantu bo mukyalawo n'abaana bo n'abantu bonna boofuga ewaka wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan enam kigambo ekyo ndoza kitegereka bulungi nnyo nti okulabirira okwetteeka tulabye nti kwe kubawa ebyokulya kiba kigeza nti mulimu ebyokunywa na buli kimu kyonna era hadithi tujja ziraba nga n'entonji obutonji mukyalawo gy'ateeka memwaje ng'agiridde nga guwa giguze ogifunamu empeera singa nniyayo ebeera ddala nga yakusaddaaka n'okubeera nga abantu abo obambaza n'okubeera nga obasuza n'okubeera nga obajjanjaba wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan enam omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi endala eri mu Bukhari ne Muslim hadithi ya Abi Musa al-Ansari omubaka yagamba nti innal muslima mazima omusilaamu yenna idha anfaka ala ahlihi bw'abeera nga tugamba ng'alabiridde abantu be idha anfaka ala ahlihi bw'awaayo ng'alabiridde abantu be alabiridde mukyala we alabiridde mwana we alabiridde bakadde be bw'awaayo ng'alabiridde bantu be wahuwa yahtasibuha nga ddala okuwaayo oba okulabirira okwo ng'asubiramu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kanat lahu sadaqatan abeera asaddaase era Allah mubarako ng'asaddaase subhanallah mulamu bulungi obubannange abantu Allah be yakwasa tabaraka wa ta'ala olina okubagulira emmere olina okubasuza olina okubambaza naye bw'obeera n'enniya nti Allah azza wa jalla agenda kumpaamu empeera mwana wattu Allah agikubalako nga saddaaka gy'osaddaase mukyala we waka yakalya emmere ya sente mmeka abaana bo bakakozesa ebintu bya sente mmeka bakambala engoye za sente mmeka wakabajjajjazusa sente mmeka bakanywa ebyokunywa bya sente mmeka wakabasusulira renti emyaka emeka sente mmeka ebyo byonna tahtasibuha obisubiramu empeera
mumasoga Allah tabaraka wa taala fakanat laka sadaqatan Allah azza jalla nabi kwandika konti sadaka nga tonafuluma bweru kusaddakira abantu ba bulijjo bati naye munda wano munda wowe nyini wakamunda teke nia nti ebintu bino byenkola Allah mbyagalamu obimpemu empeera Allah agenda bifuranga sadaka yo saddakidde abantu abo wala hawla wala quwwata illa billah sawa kitiba Allah tabaraka wa taala atuwe niya nungi atatuwe obusobozi okubeera nga tulabirira abantu baffe ebbanga lyonna. Ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala mu hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ila nayo eri Bukhari ne Muslimu agamba tombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam oba Sa'd yona nyini Abu Waqqas agamba ati qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombaka yangamba sallallahu alaihi wasallam ombaka agamba Sa'd ibn Abi Waqqas ngana fatu gamba ngadawo musilamu akugamba ngananga ngamba era ngagamba basalamu bonna aba ummaye sallallahu alaihi wasallam ombaka tugamba era ngagamba ati innaka mazmaddala gwe omusilamu lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujurta alaiha agamba ati mazimaddala gw'omuddu gwe towaayo oba tosaddaka oba towaayo kuwaayo kwonna kwowaddeyo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala ng'okuwaayo okwo tabtaghi biha wajha Allah ng'onoonyamu kusiimisa Allah tabaraka wa taala ng'onoonyamu Allah akwagale jalla wa ala illa ujurta alaiha okujjako nga Allah akuwaamu empeera tewali saddaka yonna oba derehamu oba mmere oba sati gyewadde muntu oba tewaliiwo kusaddaka kona ko saddaka ng'onoonyamu Allah kusiime azza wa jalla okujjako nga ujurta alaiha Allah kuwaamu empeera ku saddaka eyo ombaka gamba nti hatta luqmata allati taj'aluha fi fammi mura'atika okutuukiza ddala ne ku ntongi eyo gy'ositula n'ogiwa omukyalawo n'agirya Allahu akbar gy'oteeka mu kamwa ka mukyalawo ntongi ombaka tugambe nti kitole ategere kigambo ekyo okutta ekitole n'okikoza oba n'okiwa mukyalawo n'akirya oba osunye ku chapati n'ogiwa mukyalawo n'agirya era ombaka gamba nti ofunamu empeera era obaliwako nti osaddaase kasobera n'enniya ennungi y'okusaddaaka hatta luqmata wadde entongi wadde kitole allati taj'aluha fi fammi mura'atika ekyo kyoteeka mu mimwa gya mukyalawo mu kumulabirira era obaliwako nti n'osaddaase wala hawla wala quwwata illa billah bannange birungi byereere tuberenga tuteke nniya mu kusaddaaka eri abantu baffe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi endala jenjagala okubeera nti je tuyinza okubeera nga tumaliza nayo ensonga eno biidhnillahi jalla wa ala mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Miqdam ibn Ma'd Yakrib sahaba wamwita al-Miqdam ibn Ma'd Yakrib radiyallahu anhu agamba nti mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة سبحان الله ولي يتجمع شنو بنانك وبكا جنب صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة مانا واتو امبele yo yenyini jolide gweke nyini subhanallah gweke nyini fa huwa laka sadaqatun ebera sadaka Allah jakola konti no sadakidde omwoyo gwo abakuru nti olya kubeera mulamu osinze Allah tabaraka wa taala olya kubeera mulamu osobola okuteeka mu nkola eddiini ya Allah azza wa jalla kati ombaka gamba nti ma at'amta nafsaka eyemmere gy'olidde gwe kennyini fa huwa laka sadaqatun mwana wattu ekolebwako Allah gikolako nga saddaaka gyosaddase tutereze ennyo zaffe abooluganda bajjamaani Allah subhanahu wa ta'ala mbutufa twagaliza birungi byerere ebirungi biri mu busiraamu byotalabanga n'okulya obulya emmere nga gwe olidde emmere yennyini gwe kennyini Allah kuwandikako nti noosaddaase weesaddaakidde omwoyo gwe kivalaba Allah ombaka kyeyagamba sala nti Allah ayagala nnyo okulaba omuddu ng'amuwadde ebyengera okulaba obufu bw'ebyengera ebya Allah byawadde omuddu leka kwekodowalira mu kulya leka kwekodowalira mu kwambala leka kwekodowalira mu kusula leka kwekodowalira mu bidduka Allah baba kuwadde ng'akusumuludde lya bulungi webake bulungi tambula bulungi Allah yagala kulaba obufu obwo gy'oli gw'omuddu nga Allah abukuwadde tabaraka wa ta'ala lwaki weekodowalira ojja sanga abaddu nga mwana wattu naye kennyini yeekodowalira ngalina alhamdulillah obusobozi naye nga tasobola na kulyako bulungi wadde okwambalako obulungi wadde okusulako obulungi wadde okutambula obulungi ng'ate Allah muwadde ebyengera omubaka agambye nti Allah ayagala nnyo tabaraka wa ta'ala okubeera nga Allah ayagala nnyo subhanahu wa ta'ala
okuwa omuddu ebyengera n'abimulabako nalaba obuufu bw'ebyengera bya Allah tabaraka wa taala ku muddu oyo. Kati owekitiibwa agamba sallallahu alaihi wasallam nti ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun, mwana wattu n'emmere yennyini gy'olisizza omwoyo ku gwe gy'olidde Allah gikubalako nti saddaka osaddaase. Wama at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun, naye omwana wattu emmere gy'olisizza omwana wo wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan fahuwa sadaqatun, naye Allah gikubalako nti saddaka osaddaase. Ashegede kigambo ekyo wama at'amta zawjaka, naye emmere gy'olisiza mukyalawo, osaba ekigambo ekyo gy'olisiza mukyalawo fahuwa laka sadaqatun, era naye kubalibwako nga saddaka gy'osaddaase. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wama at'amta khadimaka, n'emmere eyo gy'olisiza omukozi we waka gw'okozesa fahuwa laka sadaqatun, era Allah gikubalako ti saddaka osaddaase. Bulungi kyo bw'abaluganda bw'ebitiibwa, era ogenda kubujjawa mwetali dini ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi yontufu erimu musnad Imam Ahmad ne sunan Ibn Majah ne sahih al-Jami' echalibari ne as-sahiha era echalibani biidhnillahi tabaraka wa taala. Ombaka agamati ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun, mwana wattu emmere gy'olidde gwe kenyi gy'olisiza omwoyo gwo mwana wattu ekolewako nga saddaka gy'osaddaase. Wama at'amta waladaka, gy'olisiza omwana wo. Kibula bannange tufeeyo nnyo kulisa abantu baffe ebintu bya halali. Nonya konna konoonyeza wadde katono katya nenga ka halali, kubanga ogenda kalisa abantu onoonyaamu mpeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Tobba, tonyaga, tokumpanya, tolimba, tokola ki bw'oyagala okulisa abantu b'ebintu ebirungi. Afadhali mulye bubi oba mulye kitono naye nga halalan, obijja makubo ga halali Allah gakkiriza tabaraka wa taala, kubanga bintu bya ddiini bintu bya kutya Allah tabaraka wa taala. Wama at'amta n'emmere gy'olisiza omwana wo waladaka fahuwa laka sadaqatun, Allah gikolako nga saddaka. Wama at'amta zawjaka, naye gy'olisiza mukyalawo fahuwa laka sadaqatun, Allah gikolako nga saddaka. Wama at'amta khadimaka, naye gy'olisiza mwana wattu omukozi wo gw'okozesa fahuwa laka sadaqatun, era saddaka gy'osaddaase. Tusobola ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi okubeera nga tuyimirizaawo abantu baffe mu kubalabirira tusobole okufuna ebirungi ebyo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Wa bihadha al-kalam nsuubira nti ebigambo ebyo biidhnillahi jalla wa ala tujja kukoma awo, tujja kubeera nga tutandikira awo mu darusi yaffe eneebanga eddako okulaba ku bulungi bw'emirimu ebituufu insha Allahu jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.